nze nno bannange ku filimu ezigenda aba filimu egenda wakati wa Alien Skin ne Palaso ekisookera ddala bano abaami bombi balipootinga mu ofiisi emu bakolera gavumenti emu era bonna balipootinga wa muntu omu era awono obukuumi yawana oli obukuumi naye kati muwulirize bantu mmwe abayimbi ababiri ne bannayuganda kyengenda ddala okusooka ddala okusaba nti mu firimu zammwe mwembi nga bwe mwasazeewo okuzannya firimu zammwe mujjemu okwekukuutiriza ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kummwe mwenna tekuliiko ali ku sayidi y'abantu muleme kunoonya sympathy mu sayidi emu timusobole okuggusa olutalo lwammwe singa kubaddeko omwe ali ku sayidi y'abantu ng'omwe ali ku sayidi eri abantu andigambe nti ono ye waffe naye mwenna temuli ku sayidi y'abantu kati muwulirize muzannya firimu zino mwe mwembi sookera ddala muli baana ba Buganda kyannaku nnyo era amawanga amalala abateeso abasoga abanankole abanyarwanda abala bonna batusekerera kubanga buli kibi kyonna kyonna kivaano mu central era ffe bakozesa okwerwanyisiganya naye njagala kino nkibagambe kibasajja mmwe gavumenti kyebaagalako kubajjako ekyo kyemuyina kubanga yamanya nti muyina amaanyi musobola okulanga ekivula emitwalo 5 VIP 10 miliyoni meza ekisaawe ne kijjula ne bagamba tebasooka ate kumanya maanyi gammwe okutuusa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabalaga nti bwe kimu kisoboka naye kasaawe yakera ku makya ne baawula ku muyimbi munnammwe ne mugaana okuwagira muyimbi munnammwe ne mudda ku sayidi yaabwe bano tubamaze era gavumenti kyebaagalako kubajjako bafani base kubajjako bawagizi of which kyeri mukola Palaso wali muyimbi wa amaanyi nawe okimanyi wali muyimbi wa amaanyi naye tunuulya kaali yayo temulina osooka okumanya nti bino bigenda kuggwa no matter what how long it will take how long it can take but it will come to an end naye muwulirize ebigambo byange bino bannayuganda ngenda basaba bano abantu bonna balipootinga mu ofiisi emu era firimu yaabwe kegende maaso Alien Skin byonna obikoze omanyi regimu kyekola esooka neekuwa amaanyi n'olabira ddala nga ku nsi konna mu Uganda omuntu akusinga ye John Museveni yekka era ng'olaba after him gwe namba 2 bwetu beekuwa amaanyi ate buli muntu amaanyi egamuwa buli yonna asalawo gikolera emuwa amaanyi ago ekirala yo yabasuubiza basasula era bannayuganda gamabulire bana abakyali basasula bayimbye bate bayimbye basasula bagenda kukola launch afunye abantu batafunye mumumanyi naye ye sente ze agenda okubanga amazolanga launch ng'obukadde 10 buli waite buliko expense obukadde 10 baba babuuza mufuna mmeka mu launch ne bagamba nti temufa ku bantu mwe mubaveeko ne munaba temuyimbye mujja sasulwanga era basasulwa naye Alien Skin kino kankikugambye toyina omanya nti oli mukole toyina talent eri awo yinza kutiisa abantu ne bw'omala omwaka nga toyimbye toyina buyinza kugamba nti tumisinga Alien Skin oli mukole jjukira ekintu ekikole tekiwangaala emmotoka yo n'oba ogyagala nnyo ng'ogisuza wabweru manya mu garagi ogibika etundubaali enkuba tegikuba emaana efeedinga kubanga nkole awo kabagezi bokka oprovokinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'otuuka n'okukera ku makya ogende ku kitebe ewali ekitebe ky'abantu n'okiyingiramu n'okola effujjo singa abaana baaliyo kikyoyagala okugezaako okuleeta mu ggwanga Alien Skin mukedde ku makya mwagala okulwanira mu nkuuka eri ewa Ssaabasajja mulumizza abantu bannange bannayuganda gambabuulire bano abaana baakubye abantu mu nkuuka emigere egyabadde mu nkuuka jjukira mu lutalo lw'akavuyo ye buli abamutunuulidde amukuba mulumya abaana mulumya abakyala ab'embuto mulumya abamaama Alien Skin n'ogenda ku stage nga munna performinga byonna mu bikole ffe tubalaba eky'omukisa omulungi mwenna abasasula yaki era bawa amaanyi y'omuntu ki naye talenti yammwe egenda Alien Skin okaabizza abantu ate banengenda bagamba abaana b'e Makindye mwenna Alien Skin bakozeeko effujjo nga mukulawo emisango nga temuyambibwa temuggwamu maanyi mumugende mu maaso okukulangawo emisango nga mufuna zi reference
wallahi ne bunabaddi onaku lumwe nkube ejja kutonyanga etonyera wuwe. Gavumenti ejja kukyuka ne bunabaddi ejja kukyuka. Era bajja kuba accountable kweja emisango. Naye kyannaku nti mwembi temulumiriddwa bazadde bammwe. Temulumiriddwa bantu bammwe. Muzino filimu zamaze muzanya demana reportinga wamu. Naye bana abaana bali ku gayi temugenda babuulira kituufu. Bagenda kera kumacha mutandike wolutalo abaana abo bayokube waveewo omulambo. Naye nsabanga Allah nti fujo okufiirwa abo abaana bamutadde mu gaali zammwe nga tebamanyi kummwe kwe kuba kubaafa oba mmwe mwembiri okufa. Naye muleme kuttiganya abaana balala. Abaana bagenda kwetta. Abaana bagenda kwetta abo bali ku gaali zammwe. Naye bo nga tebamanyi woje kiggwera. Oyina agamba nti kyakoze bubi okulumba ewaka waabwe. Gwani agamba nti otalo balupima nti bwe makubye luyi nawe nkuba luyi tibe kuba omugongo nawe kyuka ebyali bya kito sosola kunkubayo nekuba omwaka ogujja kibiki so temuddawo temukkiriza bannayuganda bano bantu kufunako saidi nti tuwagire ono tuwagire oli firimu bonna baabwe era bonna balipotinga ewantu awa naye kibi nnyo okubanga abaana ba Buganda mwafuuka ekisekererwa. Mulwana alwanyiza Mayanja, mulwana alwanyiza Kyagulanyi. Kyogamba mulwana tosabwa mulayini yo n'okuba music n'obeera ng'era oli w'amaanyi. Lwaki mukozesebwa? Until when? Era bubatete banywa kakofi ne bagamba yes tubalina amatayiga bwe ne batereeza twafuna zino ente. Haji Haruna Mubiru omusajja Haji naye se bali mu fangoni teza na ku advise muvubuka. Yena yo musanga kyakole nnyo Haji Haruna kufunya ku mpalemu neberange eri waggulu eringa eri wansi nena afunya ko ne ku sati what asobole okufitinga mu fangoni Haji Haruna Mubiru. Haji omulamba. Haji omusajja omukulu banga Haji Haruna luwadda. Tuza mugamba nti talent ye Haji Haruna mbizibu byonna byoyisemu bya music okubanga yonooneka. Still China audience olw'ensonga ina music omulungi alien skin anayimbira ani nga atuuse myaka gyo. Gono kyayimbira abantu n'ennyonyozi linnyo. So ngenda kusaba na Uganda temugatta family temugatta Mayanja family bano bombi mubaleke temufunako saidi gye muwagira kubanga bonna tekuligali